ya Mukama sawa ya kusinga leo tuingira church nayengo lero lunaku lwakubera nga at least tuzeno mu ghetto oba wansi eno gye bayita Nabisaalu okulaba nga engeri abaana gye batandika ekyokusoma nga tubaako abaana abamu eno wansi netusobola okugamba nti nno tuddizaako batandikire okwo okitegeera netugamba kati Take your seat in Jesus' mighty name. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to speak few words upon this man. But he'll come and just say hi to us only. Maybe he has your word. He has your word. He has the word. We are here today. You see what we are putting on the attires. tulina heading egamba nti bread told homes first. Bread told saves life. Bread told saves life. Amen. Foundation. Bread told save a life. Foundation Uganda. Ndowooza bw'owuliramu ekigambo told, we hear the word called told. wandisaanye okikubireko mu ngalo. Clap. Kubanga si maanyi ge, Not by his power. naye amaanyi ga Katonda The power of God. agakugira ku bulamu bwe Bring upon us. naffe ge gatuleese wano leero. Brought us here today. Amen. Ngenda kwaniriza Ziza Bafana When we come to Ziza Bafana, ababuuzeeko to say hi to us. tugenda babuulira kye tuzza okukola And olwaleero. don't tell what we're going to do in this building in the name of Jesus. So, Hallelujah. Amen. Praise our Lord Jesus Christ. Just have a good name. This is a right there. That is a right there. The love that brought us in the house of God. Amen. Pastor Paul, before coming in the house of God, thank for the ministry. It's not easier anymore to preach the gospel. Amen. So people don't want to change their souls. Don't want to be evil. But God is good always. Tuli wano kubanga twabiriza Katonda ne tulokoka ebiseera biwanvu emabega ne tuyingira mu church ne tufuuka abaweereza and became the ministers of God. Church. naye bwe twakula And when it grew, obuvunaanyizibwa bw'ensi responsibility of the world. buli omu nadda mu buvunaanyizibwa bw'alina okukola ki Even took the okubeeramu. Naye neebaza pasita Todi nti y'omu ku bantu omusajja ono abamu abanfindinga because nali mu church mother church yange bagiyita Good News Church. I was Good News Church before eri Masaka. in Masaka. Pastor wange mukyala bamuyita Beatrice Wassa, My pastor is a wife. muganda wa Pastor Jackson Senyonga. Amen. Omukyala oyo That woman, yali w'amaanyi nnyo, yatubulira enjiri ne tulokoka. with the gospel and confess salvation. naye nali eyo nga ndi muweereza, nali dansa mu church, I was a dancer. muyimbe mu church. I was a singer. Naye omuyimbi gwe bayita Kirwana Maka Africa, Chwana Maka Africa, muyimbi wa gospel w'amaanyi, yajja
yajja e Masaka okupresentinga to perform. mu church emu etaali yaffe Church not ours own. ne tugendayo We went okulaba show. to see that show. Omubabiro ne munkwata nenja ku stage n'enzina nga I came and danced on kati that. nazina nnyo omwoyo wa Mukama kyaka w'okuzina yanzikako koolo. I danced alone. Kaakati nazina amazina ne gakwata ku bantu enduulu n'ekwata akati. So people they overwhelmed. Musumba ono yali amumanaginga Person was the manager of that man by then. nga twali tetwerabangako. We not see Naye ourselves. omusumba yalemerako nnyo But n'akuba some ssimu persisted and said, n'agamba oyo gayi tulina okukonekitinga naye we have to bring that guy. ajje yegatte ku dancing group He must yaffe come and join our dancing tutandika group. okuba nga tuzinira omuyimbi okiwana. Dance Ne tutandika nga tuweereza tugenda machachi ag'enjawulo. By then churches zonna Miracle Center buli church ey'amaanyi twagendayo ne We tupresentinga. went and presented. Ne tufuuka b'amaanyi tutandika okubulira enjiri gye twatubulira erimbi yali Masaka tujja ne tugatuli. Babaali emabega wa Bayibayi w'empiiki gundi eyajja. By that time ne tuteeka crusade ze Namboole eyo. We became Be very baasomanga abantu nga tuvugemu nga tubajja mu byalo nga tubaleeta e people Kampala. from Ogamba our omusiki gwaffe gwali gwa ddala we were ddala. through Twajjula omwoyo omutukuvu the promise of God ne tubuulira enjiri. and preach the gospel. Bere twalokoka kulokoka kw'e Kampala kwolokoka enkya nosula mu ndongo enkya twali balokole abasiibi We were going to oba fast. nga tusiiba dry fasting ennaku wiiki zinaku ssatu. We could fast rice. Poliisi nejja ku church negamba omusumba abantu lwaki tebalya What were not eating. naye nga tulaba Katonda atambula But God was moving. era ng'ebyamagero And bikolebwa. miracles would go and performing. Bwe tuuka mu church From the church, bagamba tulwawo okujja ku church. we take them from church. Twali bantu ba church nnyo We were nnyo people of the church members. naye But emirimu ne gituwamba. now the thing that overtake us. Yes, kati ate omulimu gwekola gwa kuyimba tetukola nnyo ku weekend. I'm a musician, 24/7. Era tuva wano tugenda gye tugenda tugende tukole kitukole emirimu gyaffe. No, we are going to somewhere after here. Mukama we yatuteeka God naye took us there. bwe twali mu kyaki olwokuba twafuna omwoyo omutukuvu ne tumanya omuntu omulungi yeeyisa atya We knew how Pastor Group ne was tumanya omuntu wa doing. Katonda abeera atya. Hallelujah. Tetugenda okuŋŋaana kuyinza okugenda naye tetugenda kulekayo kukola mirimu gya We Katonda. never live to do the works of God and we of God. Yes, tusobola kuba nga tulwawo okuŋŋaana naye tetugenda kulekayo kukola kisabu kya Katonda. We never. So olw'okuba tulina omwoyo guba Katonda, We have the Spirit of God. nina sisita wange My mukwano sister. gwange ali e Canada She's in Canada. bamuyita Her Brenda. name is Brenda. Twali wamu mu church. We're in the church together. Mukama namulesinga alina byamu natambula mwanga nakola kikati aliyo Canada. She moved from now she's in Era biseera Canada. bye mutwalire pasitono ng'agezaako okuba nga obulamu bwange abusumba okuva nakwatagana naye. Pastor was praying for my life. Bano be bamu ku mikwano gye yansanga nagyo. The friends that he met Kati me with. Brenda ono bwe yali eyo naye omutima guli ogw'okwagala Katonda gumuli. N'agamba nedda Said, twayogeranga ku kintu ky'okuyamba Yes, the oba nation. tukole projects zino ne bwe tuba tetukyagenda mu church naye tukole projects ezirokola abantu helping people. oba projects eziyamba abantu. To help people. Kaakati musumba Now, Pastor, bwe namusaba ne mugamba musumba the pastor, naffe tulina ofiisi zaffe tulina ebisumba naye badde nsaba I want tukwatagane wamu to connect together. engeri musumba gyoli mu kyaki nga oyina n'endiga oba abantu You b'osumba have people that you shepherd. kijja tuyamba gwe okutuwa omukisa You help us bless us. okutandika ekintu ky'okuyamba abantu batandikire ddala mu bantu Helping people be tuli nabo mu kyaki that were in the church together. kubanga tuli mu kyaki wano tusaba Katonda akyusa ensaalo okula abantu ate naffe tusaba obulamu bwaffe Katonda He's abukyusa. going to change our lives too. Kaakati bagamba musumba nakkiriza n'agamba tutandike ekintu ngenda kukibeera emabega Okay, that's nga bwe more. bamunoonye ebiddako obugabirizi n'ebiddako tusobole okuba nga tutambuza ekintu ky'okuba nga tuyambako abantu mikwano gyaffe. To helping our friends. So ky'obalaba tuli wano That's why you're here. era kikwasa ensonyi okwanzigwa omulundi gwange oguba nga ogusoose okujja wano It's not Pastor. naye nga bwe mbabulidde mabega wali nti nno tulina emirimu egitukwata n'oba nga We tuliiwo. have things to connect Kati together. olw'okuba twatandise ekintu kino ekiraga mbu tuli serious kwe kuba nga tulina okupisa obudde bwakyo Amen. n'obudde bwa Katonda. Engalo ez'amaanyi Kubanga akirina. byonna byonna mu nsi obikola You can do the things in the world, naye byabwereere. but obeying. Mu nsi byonna tubikola We do things in the world, naye tumaliriza Katonda we end up, yenkomerero ya buli that is the ending of things. kyonga olaba nga That's why tutryinga okukola ebintu ebirungi. we have to do things good. Abakyala Amina. kakati ng'oluusi tubadde mu mbeera yakwagala kuzaala naye olaba kyabatondero era mukitwala nga kya mukisa Amen. okuzaala. So ne tugamba We say, tugenda kutandikira n'abakyala abalina abaana we go to people kubanga that abakyala ku ssomero gye basomeseza abaana balina ebyetaago bye babasaba they have some needs. oba balina ebintu bino ebitandikibwako kuba omukyala omusanga akaaba omunnyo abasajja gye tukabira okugula emmotoka oba okola bizinesi ez'amaanyi omukyala omusanga akaabira munnyo obuntu obutonotono yakulaga nti akuze omwana abo abaana be bafuuka ba pulezidenti oba be bafuuka abantu ab'omuwendo enkya. So
abakyala mu bali kujjubiramu bali kuleeta abaana kuba olwaleero pastor yatugambye nti ngenda kufuba okulaba nga at least abakyala babeerawo n'abaana Ladies to be around. tusobole okukwatagana wamu n'abaana To connect together. olwakino ekyo kye twanandise kye bayita Briton Save Alive Save Alive. Foundation Uganda Foundation Uganda. omulamwa gwakuba nti everyone needs a home Reminded against buli them. omu yeetaaga ewaka Even needs a buli home. kubeera ng'oyinayo Being a home. nga church eno church waka Church is a home. bw'oba ne taata ne mama nga balina amaka ewaka bw'oba ne mikwano gy'ogenda ng'enjala ekuluma ne bakuwa ekyokulya buli lw'obalaba ekyo waka That is home. bw'obeera ng'olina omuntu akusuza n'ofiiringa bulungi eyo waka everyone needs a home kwe kubeera nga pastor ayogedde ku kigambo n'agamba nti nno tokuuma emikwano To connect friends. kirungi nnyo okukuuma emikwano Don't connect friends. pastor Tondi mukwano gwange And I don't tulina bakyali baffe abavudde ku tv mikwano gyaffe And other pastor Daniel mukwano gwange sati kyekulaba okuba nga twakwataganye mu kintu kino Amen. Yesu yali ku nsi omulimu gwasinga okukola kulaba nga abantu bayambibwa This was letting people be Yesu able yabuliranga njiri kuyamba abantu Amen. yabayambanga mu bikolwa ne mu bigambo abantu bawakanyi bawakananga nnyo naye era yabawangulanga kubanga yatuukanga n'abalaga nti tebamukyalenjinga nga badde yali omu era yakomera ku musaalaba ffe tutegeera amazima bwe twagategera gatufuula ab'eddembe tuli baddembe tutulaba enfaanana yaffe bwe tufaanana n'olowooza nti tulina ddembe tulina eddembe twagala abantu bategera eddembe litukola ki To put out freedom in your house. Tetwetaagenga atugalamiza mu kundira omuto akola kwambira gamazana akwetako ddembe zaffe atulungamya mu makubo agalituukirivu olw'erinnya lye era nga newankubadde otambulanga mu kyogo kyasikiriza ekyolumbe tetulita kabi bonna kubanga mukama ali wamu naffe olugambe n'omuggo gwe bye bitusanyusa atuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe baffe atusinza amafuta ku mutwe ekikompe kya kutiibwa obulungi n'ekisa ebiremenga kubeera naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mukama bampera omukisa ennaku zonna buli omu n'agamba nti ena sibo tweyanzeni Okay. Good. Bameka ng'osoma wano. Bameka ng'osoma ng'oli mwana muto mpima mu P2 P3 asoma ng'oli mu P1 P4 mpima mu P4. Top class, very class that wanigenda ng'osoma ng'osoma very class, top class. Kale Wanigenda jangu wano baafa afana kama sini tuganya oba ngenda ngo. Okay, atuwa olukisa. tulaba nti ebitabo bino tubi abaana bano abamu tubakola mu bitabo ebulaga mukizino ndoza waliwo waliwo abakulumu ate ababulanga mukizino bana abato babiga ebitono kati abaana banegejje bali abangi amatu gano tobadde tukoze ngoba enamba y'abaana naye enamba tugivuddeko kati basobola okuba abaana oba babiri ne batwala tukwe baba nga enamba esuseemu buli mwana n'abantu kyagala nakyo nebatugasabuli oba ekyo kyonna ne tuba kunamba because they are many. buli muzadde baguwa omukigwa sabuni ekyo tugenda kuba tukimaze. Mukama weebale Yesu. Mama Jali mujje Mama Jali yamusoma wabulani kunyabo bwena ndabe musonga bwatakufaako mu nsonga z'okubanga Yes. Mama Jali, Mama Jo, where are you, Mama Jo? Para mukigwa. Thank you. Weebale nnyo. Yes. Abazadde bawedde? Okay. Abaana bakulu. Yes. Ziza Bafana alina okuwa abaana basekendule emiti gya sabuni, alina okuwa abaana bato.
Order. Tuncheka mitija sabuni mwana. Linnya lya Yesu. Wewe Yesu, wewe Mukama Katondo, Abraham save alive. Yesu kuni yenda mu mugabe. Mukakane mwana naye kasaba bakuru. Ogenda bawo. Yesu abadde atema oti sente balina nyingi banabawulire kati bagenda kubawa ebitabo naye betwabawadde kyavudde lindako katono genda abasirikale baffe lindako tusome tuloko ku bantu abaana abakulu abasirikale bagenda ku bitabo gwempanga ogenda ate nkulaba Omusajja akulema na kisukali Ugamulai